Nze lujja omulungi atraba kubuzaako n'enkola z'okuba ng'ogoberera pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaliro tugenda kuba nga twogerako ne Ssenga Kulannama mu mbeera nti abadde ababuzeeko ku maaso banna Cavuton, era nga we twogerera tusobodde okubeera nga tutuukako ko waali tubeere ate nga tunyumyamukko naye atubuulire embeera gy'alimu naki ekitambula. Ssenga nsanyusa okukulaba. Kale taata bannange mwebale kunnoonyaako olwaleero. Kituufu mbuze nammwe mwennyini mbabuzeebuzeeko, mbadde mugonvu, mbadde mulwadde naye nga si bibi nnyo, bya nsonga za kuzza ku Nabisasi. Ebadde bigonzeza. Kakati awo Ssenga wennyini waliyo abaali batuweereza obumeseji awo nga bagamba nti oba Ssenga ali lubuto lulala lwe luli olw'abalongo lwe luli mu mugoyagoya. Si lw'abalongo, tebabalimba gino emyaka sikyasobola kwetikka lubuto lw'abalongo. N'abalongo mbagabira babaagala ne mbawa eddagala ne balinywa ne balufuna, naye nze sobola naddikombako. Emyaka ogipimanga. Bagamba nti omuntu bw'akugambanga nti no twanguwe pima supiidi gy'akozesa naawe gy'ogoba, oyagala banteekeko ekisonga nzaala. Tukimanyi toli wakisa. Naye nga toli lubuto. Bansabire busabizi. Ate era gwe kasita obaawo Cavuton, lujja gwe kasita obaawo era gwe oba first sight nti kyekiriwo. Twajjudde. Nenge essaawa eno kati kukiriwo. Anti jjajja Jjumba namusuubiza ndikamba kunkumulemba male mu lubuto, abaali banvuma obukadde bajje bandabe. Nabisasa agamba Kisenga. Nabisasa omulungi abadde mulwadde yafunamu amabwa mu kamwa ne gamugonzaamu, naye ng'atalina buzibu, mwana akula bulungi, mwana mugimu bulungi era yeeyagaza. Alinga gwe nazaala mu muzungu oba nje mugabire omuzungu. Omwana yanyiridde mwebale kufa ku mwana. Omwana tumulabiridde, mwebale kutusabira, nammwe mwebale twagala nakutubeererawo. Cavuton mutubeereddewo, mutulaze ensi eno. Abantu tebanditutegedde mu mawanga. Eri abantu abaali batamanyi nti tusobola n'okujjanjaba omuntu ng'ali mu Amerika, ali London, ali Canada, ali Norway, ali luddawa, naye bonna batulaze aye ne tubajjanjaba era ne bafuna ne bye baagala nga tebatulabangako. Ogwo omulimu mmwe mugukoze. Nze era ninga atakolanko na social media yonna. Nze nkoze nammwe mwekka. Kyebava bakutubuuza buli ddakiika banna Cavuton. Okitegedde. Ssenga Kulannama. Alannamirawo. Baagala okukulaba. Ekituufu mbadde mugonvu ddala era ndowooza ndabika. Ate nafunye ekizibu ekirala, abasawo baŋŋambye nina amasavu mangi mu mubiri, nina okusala amasavu nzire ku kiro 69, naye nga right now nina kiro 94. Amasavu ge gabadde gasinga okutawanya? Amasavu gantawanya nnyo mu mubiri, gandwaza nnyo, gaasukka obungi. Simanyi ate sirya nnyo bya sava kuba ebintu ndya bya boiro. Sinze munene asukkiridde naye ntawanyiziddwa nnyo era kyekimbuzizza, naye ng'abantu bange wendi nkyabajjanjaba, mukube ku simu yange mugiraba yiyo kweri, buli omu agikoppolole, munkubire tunyumyemu. Abaana bali e Buwarabu nga mulabye n'ebizibu, abalina ebizibu, naye ate si bonna. Eri abalinayo eddembe, eriyo ne gwe nalabye awo ng'Abawarabu bamuwerekeddeko paka balabe ewaabwe. Naye abalina ebizibu tubasaasidde nnyo, munkubire essimu nze nja kulaba bwe mbayamba. Abali mu nsi zonna ez'ebweru, abaana abawala mubonaabonedde nnyo ebweru, lujja abaana abawala babonyeebonye, bajja kuno abalenzi ng'abeeri baba badadde ne babatwala ne babafunira ebiboogerako ne babaddukako ne bafuna abakyala abalala. Babuliddwa empapula, babuliddwa ebintu bingi mu nsi eno. Abamu bafuna omukisa abalala nga naye omukisa abantu mwenna nga mugenda kutambulako munoonye ku mukisa.
ate ne bw'oba oyagala ddagala lyakunywa ndikuweereza nina omwana owa post office aliweereza dairekiti gwe leka gamba nti ndi wala nze sizaala lwaki tozaala nga nange kulannama nkyasobola okuzaala eddagala nja dikuteera ku posita kuba nina omwana wange alikutuusize bulungi buli kimu kyonna kyeweetaaga nga bwe mundabye ku Capital nkomyewo wendi naye era programu zange zibadde gyeziri kyenakulabyeeko Senga ne woba ogonze oba okozesa ki osigala okyalinamu gali amaanyi anti bye bino ebisavu ebyanzijula omubiri kati bye baŋŋamba nsale nzire ku sayizi ya lujja yange tojjaayo nnyo eba eyitirivu nosale naye totuuka kuyamba lujja awo we neetaaga kubeera mukazi mutono ddala era ŋŋenda gendera ku mateeka g'abasawo era waliwo kino ekyuma kye bayita trogen ekyo kyobeera otambulirako bwoti bwe nnaamala okusumulukuka kye ŋŋenda okukozesa. Amiina nnyo. Awo wennyini Senga simanyi nteekateeka ki gy'oyina eri abantu bano abasinga okuba bakubuuzabuuza Senga. Abantu bange wendi nkola ŋŋenda kubajjanjaba buli ayina ekizibu nkubira essimu tontya omenyese oli Dubai oli Germany nze nkuyunga nga tondabangako ng'oli Bulaaya n'owona okugulu ne kuwona omwami yakuddukako oli bweru emirimu giganye wendi nkola nze Mukama yampa maama wange atera kumpita kyuma ndi kyuma nkola ate bwe ndaba ng'omulimu muzito nnyo omwami wange ankwatirako tukwasaganye ne mugamba jjajja wano kisusse nkwatiraako tukwataganye tukole kino tukimalirize abantu mwenna mbasuubiza era ngamba promisinga nti wendi nkola ennamba yange mugikube nja bakwata munteereko message ennamba eyo gye mulaba 0786675529 eri ku WhatsApp munteereko message nze message zonna nzibikula nja kubakolako muve kuboogera bye batamanyi abatuvuma obufere be bafere ffe tukola bintu biri origino ate omuntu waffe ne bwe tumukolako ne bigaanagaanamu era ffe tulemerako paka lwe tuwangula paka lwe tutuusa ku kinyusi muntu waffe ne bw'aba ayina akasente katono tumanya bwe tumukwata ne tumukolako lujja kubanga gwe mulimu gwendiko ekirala tuli balimi tuli balunzi era lujja mbadde nkusaba mujjeko mu farming zaffe abantu mbalage ku bye tukola tuli balunzi bante tuli balunzi ba byennyanja tuli balimi b'amatooke tuli balimi ba watermelon buli kyomanyi kyonna emiti tulina zikalitunsi tulina ebintu bingi nnyo enkoko byonna bisibuka waffe era njagala tukwate programu lumu nga yeeyo yokka tulambuza abantu tulage abantu kiki etukola ffe tetulowooleza mu balwadde nti katulowooleze mu balwadde baffe betugenda okugyamu ssente no ffe tulima tukola emirimu mingi era tuli bantu bakozi mu ggwanga era ne President Museveni atwenyumiririzaamu kuba tuyigiriza abantu bangi okukola gwatamanyi kola ntuukirira neebuuzaako nina akasente kange katono naye nandikoze eki okulaba nga nina kyesobola okukajjamu abaana abawala abasajja musibidde abaana abawala mu bikomera baana b'abantu baasoma naye olw'okuba omwegombi alabika bulungi n'omujja ku mulimu n'omugaano okukola kuba bajja kulaba entumbwe bamukwana engago bwe wamukwana kyokka nga ne bazadde be tobalabiridde ebintu ebyo byonna natandika okubirondoola lujja waliwo ebintu bye tulina okukwata n'amaanyi ndi mukulembeze buli kimu nino kituusa ku kisenge kikulu nnyo ekyawo wennyini Senga tujja kusussaawo awo olwaleero naye nga tubasuubiza nti programs ezikwata ku byokulima byonna Senga byakola ebyenjawulo byajjamu ssente tujja kuba nga tuzibatuusaako mu nteekateeka nga weefaanana mu maaso awo so gwe kumye ku Capital atambula ne Senga kulannama wamu ne Jjajja Jumba leero obaddewo omukolo gubadde gugenda mu maaso era nga omunnayuganda atulaba yali yagadde omanya gubadde gukwata ku ki omukolo ogwo gubadde Jjajja Ssaabakabona nga aweza emyaka 4
okuva lwe yatuuzibwa okubeera Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ate nga babaddeyo bakabona abamaliriza okusoma bakabona 150 nabo nga batikkirwa olunaku olwaleero. Omukolo bwe gutyo bwe gubadde gw'amaanyi nnyo. Basusse ne mu 150 abatikkiddwa ababadde bamaliriza emisomo gyabwe gy'okubeera bakabona, okufuna amagandula gaabwe ng'era ne mu ddiini endala bwe kibeera. Ebyo ebyambalo byakutikkirwa mu kuyigirizibwa oba byakutikkirwa mu bukugu bw'okuba nti nabo basobola okubeera nga balina kye bamanyi mu nnono n'obuwangwa? Kasita omala okukuguka mu musomo gwe tukusomesezaamu ffe ng'ab'obuwangwa n'ennono, n'ogutegeera nga tukubuuza ebibuuzo nga bwe wandirabye aba Bakatuliki bwe bakozesa katikisimu, tukuwa ekyambalo ne tukutikkira ne tukuwa n'ekitabo kyaffe gye wandiise Bayibuli naye eyaffe eyitibwa muzaawula, kuba ffe tuli mu kuzaawula eddiini y'abaddugavu y'abajjajjaffe gye twasinzanga ng'omuzungu tannajja. Kyeva olaba ekitabo ekyaffe kiyitibwa muzaawula. Bw'omala okusoma nga tukikukwasa osobola okuba ng'ogenda obunyisa enjiri buli wamu, era we kituuse n'ab'amadiini amalala batandise okwekanga, kubanga mazima ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono batufuuse obungi kati. Abasawo beewuunyisa kino ojja kibagambe ennaku zino abasawo bammwe bakyuka ba mulembe gwe. Abasawo bali ebyedda musomo byatambuzanga bigere, abasawo tebanaaba. Guno mulembe mutinzi kyusa nsi, kati tuli ku mulembe mutinzi kyusa nsi. Ate era njagala bino ebyogerwa nti abasawo basaddaaka bive mu kamwa k'abantu. Teri musawo asaddaaka. Omufere ayeerimbika mu busawo y'oyo asaddaaka. Nawulidde mbu baayisiza etteeka nti omusawo bw'asaddaaka teri kwewozaako. Olwo ffe abalina empalana kwegamba baabawadde gaheedi, ogenda okuzuukuka ku ssabo lyo nga baasimyewo baakuteereddewo ekirambo, oba kya mwana oba kya muntu mukulu, mulimba eryo etteeka muzeeyi ng'olisayininga olina omumala odyetegereza, kuba ffe tulina abatuwalana baatandise dde okukuba mu ngalo bye bagenda okutukola. Naffe tubeetegekedde, tubalinze. Amayembe bajja gawulya bwe gabanyoola mu bulago. Wegiri tugenda kukola tisukkawo wano naye ng'enteekateeka bwe twetambudde, omukolo gutambudde bulungi nnyo. Tubadde mu maka ga Jjajja Jjumba ne mukyala we Ssenga Kulannama. Mu mbeera y'omukolo nga bwe gutambudde byonna ebifaananyi nga woobirabye eno. Kaputoni Nzerujja atujjako nga tetukwatagana mu puroguramu eziddako nga tuli wamu ne Ssenga Kulannama wammwe wamu ne Jjajja Jjumba. Akuma atakumira mpeera paka puroguramu yaffe eddako. Tugenda ku keeki, tujja kubala nga tuva wali ku 3 ow'oluyimba ojja tuteekekerawo era nga tugamba nti 3, 2, 1, 0.